Congratulations. Thank you. How are you? I'm okay. How are you? I'm okay. And you okay? Zibwente zembera zange. Yeah. Emikolo twagirabye yagenze successfully. Abantu balabye balidde ne banywa. Yeah. Naye gwenga gwe kyekigenda ku maaso. Kubanga tulaba abantu bangi nnyo abatandise okuba nga bakritisayizinga about you. What are they criticizing? Bwe buzibu bwammwe mumanyira nnyo abantu. Kati kambawe brief background about me. Okay? My name is Seguya Faizo. My father is Adam Tavalamule Seguya. My mother is Jida Sophie Seguya. Okay? Are we together? I went to Kampala Parent School. Okay? I finished my secondary from Green Hill Academy. Okay? And went to Makerere University and did a bachelor's in information technology and finished it. Okay? What am I trying to show you? I'm trying to show you my background, where I come from, who my parents are. Okay? Nze nakwira mu kikomera, I'm sorry. Ndi mwana wa mwami. Okitegeera tata wange yawasa mama wange in 1975 Kampala Sheraton Hotel. Okay? So I was raised in the right way. Nti manyi nti omusajja alina okuwasa omukazi we. You understand? So, what are you people talking about? Musimanyi bakoze batya? This thing was a co-joined thing. Her family and my family, just like it's supposed to be, get together and make a function. Okay? Kati muli awo mwasamu ebyo lwakuba tetwatudde nga banaku ku sababu wedding meeting simanyi mbuno kati tukoze meeting y'okwanjula mutusondereko. Abantu babeera ne ssente zaabwe. That's one thing you people forget. Mulowooza tuli banaku. Tetuli banaku. Okitegeera tetuli banaku. Nze sisi ebbanga lyonna limumanyidde siimirirangako kusaba muntu ssente sisabirizangako. Okay? For my whole life up to today sisabirizangako. Mbadde nsula Muyenga nakamuvinga Munyonyo because I have a wife. I've been living in Muyenga for 8 years. You don't just live in Muyenga for 8 years. Everybody knows I've been living at Muyenga Cash Gym for 8 years. Tomala gasula yeeyo nga tolina ssente. Temutusiriwalirako. Just mukole research mubulirize ku bantu. Okay? Nze temumanyira temumanyi. You understand? Era yenna ayina kyayagala tomumanyi nze. Nze ni mwana wa mwami. Okitegedde? Nze bankuza bulungi nasoma ne mmala. Okitegedde? I've been married before. We go through the right ways. Okitegedde? Come on. Mumanyira ani mmwe by the way. Video mulowooza bu opinion bumatalinga nnyo. That's nonsense. Nonsense is rubbish. Kati, for another example I'll give you. Giving you my background. Guno mwaka oguwedde. Mulowooza tuli banaku nnyo. Nze eyavaayo, I was one of the only artists that came out in front of TV and gave the government 6 tons of posho. Mwabiraba. Kati mumpita munaku ate nze agabira abanaku temutusiriwalirako. Ekirala ki? Okay, abantu bavuddeyo ne beebuuza nti omukyala wamuwasa kubeera naye ate tulaba alidde nnyo ebweru ogenda kikulu. That is none of your business. Since when is that your business? Bibakwatirako wa? Omukyala muwasizza mukyala wange, she's mine, we are married. When we no koma, anything that happens after that is none of your fucking business. Ekirala ki? Omukyala twasinkana tuli bato. Twasinkana tuli Mengo. Nali muze bango bagoba nnyo mu masomero. So nali mulalu nnyo. So twasinkana senior 2 twali tulina emyaka 14. It's about 20 years ago. And era nga abato netweyagala netwesiima twali. She was my first girlfriend, I was the first boyfriend. That is how it started. Naye of course nze eddalu lyange lyali lingi nnyo, so yalinga mukazi wattu angoberera nnyo ne mukozesa ku bintu ebimenya amateeka mu ssomero, ne bakwatamu ye tebankwata, ne bamugoba twebulaku bwebuzi. Era twaddamu kwesanga many years after nga buli omu yagenda mu channel but you know, Katonda ekintu aba yakikwata nga kijja kuba kikyali kirina kuba bwe kyali kirina okubeera. We are together today. Alhamdulillah. Yeah.
olinayo ku baana Of course nina abaana mukimanyi bulungi nnyo temwesiriwaza saagala busirusiru nze njagala mukole ekintu kimu njagala musiriwalire ku balala temunsiriwalirako buli omu akimanyi nina abaana yes so what abaana mugenda baleeta bonna yes they are all our kids fe twakulira mu zifamily nga they are extended kids bakazini bagundi bataata baabwe bafa nga bakula naffe okitegeera so kati ffe tumanyi kye bayita okukuza abaana tugenda bakuza ffe babiri wamu ne bwe tunaabeera n'abaana 10 oba 2 baana baffe simple abantu abasinga balowooza nti omukyala wayagadde kumwagala okuba nti nawe yagenda ku bulaaya oli musiru that is stupid yenna ayina endowooza eyo musiru muli basiru bwe buzibu bw'abantu mmwe musiriwala muli basiru nze olowooza waliwo kyesobola kufuna wano olowooza sisobola byekolera ebyo nze omukyala mukugambye namwagala dda twatandika tulina emyaka 14 oyogole otya ekintu ky'obusiru ng'ekyo that's a stupid hey. Hey. It's beautiful omuntu aba yali mukwano gwo because we were very good friends as in not only nti tuli twagalana naye nga n'ekyomukwano kyekiri nti nga kyakumutima okitegeera so kirungi nnyo cause tutegeeragana ebintu byonna tubikola babiri so it's a beautiful thing it's very beautiful nze bumessage bwonna mama baby wabuwulira luli isn't it but I love my wife she's my wife ena kubeera naye ngenda mukuuma tugenda kukumagana agenda kunkuuma nja mukuuma forever paka mukama yekka ffe tuli basiraamu mukama Allah gwe tusoosaayo yatukulembedde so byonna bye tuyitamu Allah yatukulembedde Allah yatusalirawo n'emyaka gye tugenda okubeera ffenna manyi Allah agenda kubeera naffe nze kyolina omumanya siri ndi musajja nze saagaana kweyita muvubuka man you understand I'm not a small boy and any man mukimanyi bulungi nnyo temwebuza magezi buli musajja alina okubeera n'omukyala temwebuza magezi temwesiriwaza owulidde so those are decisions that are made by men not by boys you understand yeah nje ndi mugamba mute bannange okusookera ddala nja kusookera ddala okutegeeza bannayuganda ekigambo kya covid-19 ali too much ate covid-19 atera ddala abantu abamu baganya okwesigama ku kufumintiriza mbagamba nti okufumintiriza kyekimu okufumintiriza kyekimu ku kintu kyosobola okwesigamako okusigala ng'oli mulamu abantu abasinga baganya okwesigama ku kufumintiriza nti balowooza bulowooza ku ssente bolugamba nti ssente emmere naye teri mufa akola ssente zigenda tuuka kaseera zibeere nga tezikyatuyamba okusinziira bannaffe abatufaako ne bannaffe abatugendako era wano we wamu nja kuyimira nyongera okukubira omulanga Ministry of Earth esobole okukwata abantu abalina influence kati nga walaba Jakasta nga walaba Bazatoto walaba ba Rwamiti Miles Rwamiti abantu ababeera ku mativi ag'enjawulo ne bafulufiga abalina influence mu bantu bakasa nikusaasira babebe cool babuchaman kuba kati lufuuse luyimba ate mujjukire nti bannayuganda mpulukutu za musala zigenda na muggo abafirika tutambulira ku migere nga pikipiki abantu tebawulira nze nabeeko abantu abaziikula omufu abagamba keesi nga bagisikambula balabe omufu nti oba mwali so nyongero bategeeza bannayuganda mwena gye muli ti covid-19 ali too much covid-19 mungi nnyo tuziseeko ku bantu awera mama Uganda tufuddeko wano abadde atambulira mu music industry abadde mukozi wa ku TV abadde akola ku TVM ate nga muntu wa music industry yazanyako mu Ebons abadde muntu waffe atufuddeko covid-19 kyakusomeza kyamaanyi naye n'abantu abalala balwadde bangi nnyo basereba bagenda vayo ng'obujulizi nze omwe yali alwadde ku covid manyi bwaluma manyi bwayisa abantu manyi bwanyigiza n'olwekyo mbagamba nti mwesigame ku kufumintiriza teri mufa akola
ne woba oyagala nnyo sente zigenda kutuuka zikutame obeere nga tezikyakola value eri bulamu bwo kubanga covid kirwadde kyajjanga nawookera kyajjanga kibambulira ekitamanyi nti kiwona kiti oba kiwonera wano oba kiwonera so mwegendezi gye mutambulira mugoberere ebiragiro bya Minister of Health mugoberere ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga abantu abamu babagamba temudda mu byalo mwasalawo okugenda mu byalo babagamba musigaye district mwe mwasalawo okusaliza bulwadde butwala mu byalo bazadde bamatandise okulwala bazadde bamatandise okufa simanyi munonanga kye Kampala mmwe mutusezese emmere mwongesa n'amayumba simanyi kye munonanga Kampala bantu mmwe buli akagwawo emmamba ne mulengera emmamba mu paaka ne mudduka ne muwulira enseenene zaagudde ne mudduka ne mweyune mu byalo ne muwulira nti bannange tiyagasi ne mudduka ne munonanga kye Kampala mubeere mu byalo mukole tawuni ze wammwe tujja kujjanga tubasomesa tujja kujjanga tubayimbire ne bimwagala Kampala ne wamwe bisobola okubeerayo nga mukozeyo tawuni ze wammwe okusinga kujja kwefuutika ne mutusozesa amayumba ne mutusozesa emmere ne bongeza buli kintu because of you people nga temusobola Kampala mugirekere bafulufiga mitima gyakaluba naffe tulwe ku lwa kisa kya Katonda kati covid kwesabira covid kusabira nsi yaffe na kusabira ggwanga naye mukwate mukulembeza ggwanga bavudde nalagira president yavayo n'agamba bannange nakwata lockdown ne muyomba kyekituyamba kyokka kyokka okubanga ne bagamba togenda mu batonya mwenge ne mugenda mabala bonye ewammwe omwenge ofa abantu mukola house party mulabe magi bamugamba twagala embaga muzayi nga yakogera embaga y'abantu abiri abantu bajjudde ku mbaga ya Rabadaba ng'ogamba nti bagenda kulaba ki babadde bagenda kulaba binnyo n'owulira obusungu kwegamba mugendanga kulya mugenda kukola ki liyale babagamba embaga y'abantu 20 mwewe distancing naye ne mugenda ne muyiika wali Rabadaba mumumanyi magi mumumanyi kiki mwabadde mugenda kulya so bannange mufumintirize bana Uganda mufumintirize bino byabulamu bino byakwefaako kino tekyali kya president tekyali kyani wabula kyakwefaako ate nyongero bategeza n'omuntu gwe bagamye omulundi ogumu obulwadde bukukwata na kuba tebukuyisa bubi ng'oli gwe batagemangako naye gwe bakagema omulundi ogumu gezaako ofune doze ey'okubiri kuba obulwadde bukukwata lwakuba nti tebukunyigiriza nga gwe batagemanga n'olwekyo mugende mwegemese abate mweyibala nti nze baŋŋema ndi wakabi baŋŋema tebujja kunkwata n'olwekyo mbagamba ekigambo kimu covid-19 aliriyo mwali aluma ate atta that is it nje ndi mugamba mute bannange okusookera ddala nja kusookera ddala okutegeeza bana Uganda ekigambo kya covid-19 ali too much ate covid-19 atera ddala abantu abamu baganya okwesigama ku kufumintiriza mbagamba nti okufumintiriza kyekimu okufumintiriza kyekimu ku kintu kyosobola okwesigamako okusigala ng'oli mulamu abantu abasinga baganyi okwesigamaku okufumintiriza nti balowooza bulowooza ku sente bolugamba nti sente emmere naye teri mufa akola sente zigenda tuuka kaseera zibeere nga tezikyatuyamba okusinzira bannaffe abatufaako ne bannaffe batugendako era wano we wamu nja kuyimira nyongera okukubira omulanga Minister of Health esobola okukwata abantu abalina influence kati nga walaba Jakasta nga walaba Bazatoto walaba ba Ramiti Miles Ramiti abantu ababeera ku mativi ag'enjawulo ne bafulufiga abalina influence mu bantu bakasani kusaasira babebekulu babuchaman kuba kati lufuuse luyimba ate mujjukire nti banna Uganda mpulukutu za musala zigenda na muggo abafirika tutambulira ku migere nga pikipiki abantu tebawulira nze nabeeko abantu abaziikula omufu abagamba keesi nga bagisikambula balabe omufu nti oba mwali so nyongero bategeeza banna Uganda mwena gye muli ti covid-19 ali too much covid-19 mungi nnyo tuziseeko ku bantu awera mama Uganda tufuddeko wano abadde atambulira mu music industry abadde mukozi wa ku TV abadde akola ku TVM ate nga muntu wa music industry yazanyako mu Ebons abadde muntu waffe atufuddeko covid-19 kyakusomozebwa kyamaanyi naye n'abantu abalala balwadde bangi nnyo basereba bagenda vayo ng'obujulizi nze omwe yali alwadde ku covid manyi bwaluma manyi bwayisa abantu manyi bwanyigiza n'olwekyo mbagamba nti mwesigame ku kufumintiriza teri mufa akola ne woba oyagala nnyo sente zigenda kutuuka zikutame obeere nga tezikyakola value eri bulamu bwo kubanga covid kirwadde kyajjanga nawookera kyajjanga kibambulira ekitamanyi nti kiwona kiti oba kiwonera wano oba kiwonera wano so mwegendezi gye mutambulira mugoberere ebiragiro bya Minister of Health mugoberere ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga
abantu abamu babagamba temudda mu byalo mwasalawo okugenda mu byalo babagamba musigaye district mwe mwasalawo okusaliza bulwadde butwala mu byalo bazadde bamwe batandise okulwala bazadde bamwe batandise okufa simanyi munonanga ki e Kampala mmwe mutusezesa emmere mwongesa n'amayumba simanyi kye munonanga Kampala bantu mmwe buli akagwawo emmamba ne mulengera emmamba mu paaka ne mudduka ne muwulira enseenene zaagudde ne mudduka ne mweyune mu byalo ne muwulira nti bannange tiyagasi ne mudduka munonanga ki e Kampala mubeere mu byalo mukole tawuni ze wammwe tujja kujjanga tubasomesa tujja kujjanga tubayimbire ne mwagala e Kampala ne wammwe bisobola okubeerayo nga mukozeyo tawuni ze wammwe okusinga kujja kwefuutika ne mutusozesa amayumba ne mutusozesa emmere ne bongeza buli kintu because of you people nga temusobola Kampala mugirekere bafulufiga mitima gyakaluba naffe tuli ku lwa kisa kya Katonda kati covid kwesabira covid kusabira nsi yaffe na kusabira ggwanga naye mukwate mukulembeza ggwanga bavudde nalagira president yavayo n'agamba bannange nakwata lockdown ne muyomba kyekituyambe kyokka kyokka okubanga ne bagamba togenda mu batonya mwenge ne mugenda mu mabbala bonye ewamwe omwenge ofa abantu mukola house party mulabe magi bamugamba twagala embaga muzayi nga yakogera embaga y'abantu babiri abantu bajjudde ku mbaga ya Rabadaba ng'ogamba nti bagenda kulaba ki babadde bagenda kulaba binnyo n'owulira obusungu kwegamba mugenda nga kulya mugenda kukola ki liyale babagamba embaga y'abantu 20 mwewe distancing naye ne mugenda ne muyiika wali Rabadaba mumumanyi magi mumumanyi kiki mwabadde mugenda kulya so bannange mufumintirize bana Uganda mufumintirize bino byabulamu bino byakwefaako kino tekyali kya president tekyali kyani wabula kyakwefaako ate nyongero bategeza n'omuntu gwe bagamye omulundi ogumu obulwadde bukukwata na kuba tebukuyisa bubi ng'oli gwe batagemangako naye gwe bakagema omulundi ogumu gezaako ofune doze ey'okubiri kuba obulwadde bukukwata lwakuba tebukunyigiriza nga gwe batagemanga n'olwekyo mugende mwegemese abatemweyibala nti nze baŋŋema ndi wakabi baŋŋema tebujja kunkwata n'olwekyo mbagamba ekigambo kimu covid-19 aliriyo mwali aluma ate atta that is it naye nga munyirira iyi bye twasigaliza bye twasigaliza olinga kansala w'okukyalo simanyi wayinga politiki kulya bulungi nabutasula mu kikomera ani asula mu kikomera anti waliwo abakulira mu bikomera teffe tetwakulira mu bikomera kati awo wali enjawulo bakikiba tubaddewo nga tulya tunywa ne twebaka okujjako okukola tubadde tetukola okitukeera nowetegeka nokola kino ddamu neweebaka nolya nokola kino osegeera so kati yeyo embeera tubaddewo bwe tutyo mu mbeera eyo olunaku lw'eggulo Rabadaba yavuddeyo n'agamba talanga bebibuka nga mmwe abatategeera tutandikira awo kyobutategeera tuyinza okikkiriza nti tetutegeera naye just kyetweralikidde kiri kimu omanyi Rabadaba mukwano gwaffe kati tetumanyi oba akyali mukwano gwaffe okitegeera seguya mukwano gwaffe ge mazima so kati wabagambe tetutegeera we are fools tetumanyi tukyali mikwano gye ng'abasiru oba tetukyali mikwano gye ate n'ekirala mbulya gweyita naye kubulira eki Rabadaba bakyali waffe nga tuli basiru teza nemusiru tubakoze ebyekisiru ate ekirala n'omuntu asinza otuvumaganya yenna kangu fulufiga wakyo tugatane fulufiga Rabadaba wandibadde wawula ebivumo ebyaffe notula ebivumo ebyaffe nakanguubi omu ebivumo ebibye osegeera naye n'otugattira wamu osegeera Rabadaba so ffe tugamba kale Rabadaba kale yabadde n'obusungu bungi neffe naffe twabuuziddwa nti Rabadaba abantu bayogera nti Nalongo yakola bwati ne bwati kitegeera kitwadde tuddamu naye twali tetukola ki tetugezaawo okuma naye yabadde munyiivu nnyo okitegeera ate nga n'ebivumo byavuma kale twabivuma dda tuli bato omuyinza oyomba ne muto muno n'omugambe wammwe temuyina mugaati oli nanyiiga nnyo najjayo omugaati nawugulako ogulabye nga n'ebiyengeyenge bijja lwaki omugaati kitegeera so ebivumo byakito ekyokubiri Rabadaba yagambye nti ffe bazadde baffe tebalina byapa mu Kampala ekyamazima tetujja bawaayiriza kitegeera tebalina kati bazadde tebasobola bifuna naye ate ffe abaana tubirina tukoze bingi nnyo ffe abaana mu Kampala wano kwaba mu Kampala okubanga weesuula wannange kati nga sisobola senka wate ngende eri awalala gye babambitidde mu
makaga omukyala bakale omukyala tuba twazze nsabo mba w'amaanyi zerina ekyapa land title eriko amanya gange Lubega Dixon mu Biru Frank so kati fe tubyekoledde bazadde baffe tebasobola naffe tukoze eki so kati baba bakyali mu byabazadde ate ekyo kirala n'ekyo kuyagamba nti yavudde ye Muyenga n'agenda Munyonyi tegeeza ati asenguka nnyo tetumanyi nti Muyenga yagenze we oba n'ekyokubiri okuba n'ettaka tebanga namba plate ya mmotoka nti namba gundi ayina ettaka nedda ebintu tubikoze naye tetubikola ki kuba netusenga kale okukakasa abantu nti ayina ettaka yandigenze nalyo mu kwanjula ng'ali etisse nti lino ttaka lyawe sege naye teyasobola nataata mwana w'abantu nakajukiriko bimbalako kubanga abantu abalina essente abali obulungi osobola ku poloti noga ekyo kya sudiiro kiri kyakirumira naye nga tebamaze kweyogerera mwami Seguya iwe wa alina okukola ennyo bagambe nti wano wa mwami Seguya ate kyabambi Rabadaba muganda wange Seguya muyivu yasoma naye ekiba nti degree nina gikozesa bwentyo nga bwagikozesa then nze atasoma mbawaddeko ekyamazima degree ogityobodde ekyamazima Rabadaba kuba abantu abatasoma nga bali bulungi nnyo okusingako ekyamazima Rabadaba industry ya music agibaddemu ebbanga ddene kale abadde takyafulumya ennaku zino naye industry yagirimu emyaka emeka emirungi gyalina yakola nnyo yandibadde yakola ebintu bingi nnyo kuba sente yakola ki wano tetumubala wano emyaka gyo tukoza ali takola ki yali yakuba pado so kati emyaka eyo gye yakoleramu nnyo sente yandibadde obaoliawo byonna yabikola ki yabituukako ate n'omukyala Naalongo tumumanyidde ebbanga ddene okusinga Rabadaba kale Rabadaba nzoba mumanyi nnyo Namulongo tumutegedde okusinga Rabadaba ate kyakola ki oba oliawo kyakuba nange tumulabye nga alina abasajja abalala yaliko omukyala wa Eke nazaawo Gulunedi n'agenda oba Gulunedi yali muto God's plan nga mukyala bambi mugezesa kwegamba yakyusa kuba gwe tumanyi yakyusa Rabadaba tetumulabako ng'akyusa Naalongo yakyusa osegeera yava kunaga God's plan kati ate ali nani ne Rabadaba so okwogerako tekiba eba ndowooza y'abuntu osegeera ate ekirala Rabadaba amazima go gali nti omukyala ye ettoka alinamu kuba Naalongo tumanyi muyiribi ennoonya Naalongo sente gyanonya mu sente nnoonya ya kisajja mukazi kati nze ndaba akusinga ku sente kale bwe yadde oli mwana wa mwami ekyo kibawo ekitiibwa nti omwana wa mwami naye naye nga esente maniya ne emye ate tubirabyeko waliwo abakazi abamu nga balina sente nyingi kati tutwala ekyokulabirako Donizera n'atugamba nti naakoze okwanjuluza abantu balowooza ki yabakoze kuba abantu bakimanyi Donizera sente akola ki okitegeera kati nga Donizera agenda okwanjulwa nga tugeze ngaani kuba Donizera aba agenda okukola okwanjula n'afuna ntubakali mutabani wakiina neera bw'afuna mu bayimbi tumanyirawo nti yakoze eki nti eyataddemu sokote ebintu ebyo tubirabye ate n'omukyalo oluusi baba akutaddemu si musango eyo balaavu olinda bano bagu kati wano abantu bali boogera simanya kulima yateeka mu ssente mwoli omwana wa gundi oli ogalakisitegeera kati gomanyidde Henry alina omulimu osegeera akola ku Galaxy bamusasula buli mwezi okitegeera tasobola kuteeka mu pulima ssente asobola kati oli agamba simanya pulima yamuteeka mu ssente so ebyo bibaawo abantu boogera naye wabaawo engeri gy'oyanukulamu abantu okulabika ng'okola ki ate n'ekyokubiri bw'oba okola Rabadaba yagambye si muvubuka musajja so bw'oba okola ng'oli musajja kiba kirungi nnyo n'okola ebyo ebikulaga nti ki nti bw'oba kale okoze omukolo bagamba Rabadaba yagukoze yakoze eki lwaki bateekawo nti Naalongo yakoze okitegeera so katukole ebintu ebyo nga bitujja osirise nnyo olimbye nnyo kati newokola ekyo tekikyatiisa kati oba okola omukolo bagamba Rabadaba tasobola kukola mukolo bakola kati okitegeera ebifaananyi gyetufaanana gaffe na biki ekyamazima Rabadaba abadde abuzeemu naye tumusaba bino byonna byo atukolereyo akayimba kitegeera waffe tumuwagira ng'abawagizi be naye ennyonta etuluma tugamba Rabadaba waffe oli mukyamu aliwa kitegeera ennyonta etutta afe atufulumizeeyo akayimba tudde mu music okusinga okudda mbiriwo tetulina kyetwakoze kuba kati yakoze mukolo okitegeere yakoze mukolo ayongedde buzumbuzi n'omukolo abantu tebagumuwa nti yeye yakoze eki naye kyakati music gyali amuyimba naye takyali nnyo top nga bwe yali ate ekirala kati ate yayongeddeko obufu bagenda kuba nga bizi emirimu yakoze eki
andi yayongedde kubanga kati nalongo atambula nnyo agenda South Africa London ludda wakati ate Rabadaba ye tatera kukola ki tatera kutambula Kati afulume talina mpapula zimufulumya. tumanyi fe tutambuddeko era bw'oba ofuluma tolinnya baasi gwe twagendako mu America nenya baasi bw'aba afulumye muyinza obutamanya mutemba mubimanya ayinza oba yafuluma nga tutumanyi naye bw'aba afulumye mwe musobola okuba mumanya naye ekyamazima nalongo atambula nnyo aba busy osegera omanya abakazi bakyusa ennaku ati nabo babeera safaari kati nalongo taliwo Rabadaba alire ku bintu aleme byoza era ebintu ajja byoza yafumbiddwa yawasizza abantu endowooza yaabwe osegera abantu balowooza nti that's why nga buli muntu akola ekintu nga kimujyamu osegera bwe tugamba nti kabakko yaguze empenko ni V8 tuyinza ogamba mukazi yakoze eki nebebe kulu oba kamiliyoni bw'aba alina V8 tugamba awo ebbanga lyakoledde agirina so kati nakatono yandibadde agula nakabokisi kuba Rabadaba tuba tumanyiko ebintu bitono nnyo tumumanyiko dreads tumanyiko design ayambala bulungi n'ennyimba ze yayimbanga ne Bad Black byamuwaanako netubeera netugaa singa nze Rabadaba n'obusungu obungi mpozi n'okunyiiga ennyo nti Rabadaba tukatumutegedde nti Rabadaba alina obusungu bungi temugezaako nalongo ye yanedda kagambe nekino okusinziira ku gundi okusinziira ku Rabadaba embeera ze n'omukwano gwe gwalina nange nandibadde mukazi Bad Black byamwogerako bani abamwogere niyo nandibadde mukazi nga ninamu kasente kange nandibadde nfuba okulaba nga nfuna oyo nfuna Rabadaba kuba nalongo buli kimu akirina nalongo esente azirina sirowooza nti yayagadde Rabadaba nti Rabadaba alina sente nnyingi nnyo yamuyenga kati yavudde emuyenga ne bamuzeemu namanya nadde emunyonyo osegera so kati aba alina okukuuma enju oba si kyo ayinza omutwala naye Bulaaya bwe baba bakoze eki mwatugambye nti muli bakyali ba Rabadaba mu mbeera eno omukwano gusigadde wa oba yatusuddewo yagambye mbasondera Chiko buli wobeera n'amaanyi mu mikwano bwe ngamba ngenda kuwasa neba kuwasa tomanya gye bava abantu bali surprised ffe nga tubikoze ebyo nga tetuna ne banyiga nonyiga baka yiyi mutatugambako ati sinandibawaddeyo emiliyoni nandibawaddeyo akakadi osegeera era ku mukolo gono ebintu byamala kuggwa sente n'afuna nnyingi nnyo basabiriza nnyo abantu sente zakola omukolo oba amazima oluusi biyinza okuba omanyi buli waba bagamba nti oli mubbi lwaki bakikuluma nnyo 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 nga tutoli bwekakkana ogambe kale amazima gali ezuula wetegera naye ate bagambye munnange oli yagiza ate gwe noonyeega nnyo bananga ekyabuza Rabadaba akuba omuziki addemu akwaffe twamumanyira mu music tetwamumanyira mu degree ye nti oba kati akola bye yasoma okitegeera ffe tulowooza abadde takyayimba ennaku zino nga n'emirimu miki kati ffe nikituleetera okulowooza nti abadde takola kikumbe omusajja watwadde alina akasente ke mukola ayinza okuba agusondedde ebbanga ddene okitegeera so kati abantu tukole ebyo byennyini abantu bye balaba nti ekyo gundi emmotoka eyo mujamu gundi emmotoka baleme kutunyoomanya mu bintu byayogedde yagambye is a businessman but with business is a farmer mulimi tuba tetukimanyi ffe tuba tumanyi bya music yaddala naye aba alima n'ajjamu ssente ezo zonna zakoze omukolo musajja mugagga naye tubasabira obufumbo obulungi baagalane ate munne baleme muzzaako era bwekiba munnange era bijja batabula Rabadaba obusungu bwe bunaaba bungi nnyo nalongo ayinza okukola ki so akakkanya obusungu baleme muzzaako kuba si yasoose